Oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 2 nga Abayisiraamu tebeetaba mu mikolo gya hijja egibeerawo buli mwaka mu bifo ebitukuvu e Makka ne Madiina, kyaddaaki omwaka guno baakuddamu okwetaba mu mikolo gino nga wano mu Uganda abamu ku balamazi basitula olunaku olw'enkya. N'omanya nti ettiimu yange y'ebyo. Abakyala wayitibwa ffe nga tumwambadde n'akakaya kaffe nga bwe tubeera. Ekyo abalina abazadde nga bakyali balamu mugende mubasiibule. Bwe baba nga baafubaako gendako basabye kuddwa. Muft Sheikh Muhammad Galabuzi akubiriza abasiraamu okubeera n'empisa mu mikolo gya hijja okusobola okukuuma hijja yaabwe nga ntuufu eri Mukama Katonda. Okutuukiriza ebbanja esembayo mu mpagi z'obukkiriza etaano kwesitegeeza nti omusaamu omumaze okujjula okweyisa obulungi by'obugenzi kubeera nti toyomba tolwana tokola mpaka kikulu nnyo omuntu aba agenzebwa agenze Makka. Mu mateeka agafuga abalamazi agafulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mikolo gya hijja gye buvuddeko mu ggwanga erya Saudi Arabia galaga nti omuntu asusse emyaka 65 si waakwetabwa mu mikolo gino nga kino Muft akinnyonnyodde bulungi. Omuntu wange oweza emyaka esukka 65 okudda waggulu bwe bagenda e Makka bujja mbuwena mukisa gwa njawulo n'okusinziira ku mateeka agaliwo tokyakkirizibwa genda Makka. Lwaki tugamba abantu abalina obusobozi mwanguyirize kubanga ebbanga liyinza okutuukako nga singa ninagenda kakati emyaka 65 okudda ku 7 abatekyasobola kugenda Makka mu mateeka agaliwo. Lwekyo kiri si kiri waffe eno wabula kiri Mukama waffe effe gye tugenda inshallah. Mu mbeera y'emu abalamazi bakubiriziddwa okuleka ebibakwatako nga bagenda mu mikolo gya hijja gamba ng'ekiraamo era Sheikh Mufti ayongedde okunnyonnyola kino. Tubakuutidde okusookera ddala bwebanga bagenda okubeera nti baleka ebibakwatako naddala ebiwandiiko kitwalise ng'ekiraamu ekiraga ebintu byabwe ng'ebiyimiridde. Ekitegeeza nti obolesa ekiraamu oba ogenda kufa n'ekiyamba okubeera nti ebintu byobaobolese n'obagala kukolakwe bitambula bulungi. Mu balamazi abasimbula olunaku olw'enkya mulimu abaali ab'okugenda omwaka gwa 2021 naye ne balemesebwa olw'ekirwadde ki COVID-19 era nga abatasobodde kujjuza nsimbi zaabwe olw'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga baddiziddwa ensimbi zaabwe ze baali baasasula. Shafik Alfadi, Deuta TV Amasukulumu.